buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, buterevu nkwaniriza nategwe ku Focus TV. Thank you so much. Walimu okubeeranga olaba, walimu okubeeranga ogoberera ku lwalero. Njagedde kuletereko ko abamu ku mikwano gya Paul Kafeero naddala nga bawa ku bwino kwebyo ebyavudde mu DNA. Ate ono yaliko boss owa Kafeero ye Senkubuge siyaasa. Bano nno bye bali mu kayimbira drama actors, era ebiseera ebyo baali ba bossi be ndowooza by then ku radio Simba nga gye bakyakolera. So ayina story ennungi gy'oyinza okuba ng'owulira naddala bwino ku ebyo ebyekuusa ku DNA, era omugezi Kafeero ye nga ye biki ebituufu ebyaliwo mu bulamu bwe. Mujjukire nti Senkubuge ono ayogeddwako nnyo nga ku abo abantu abali mikwano gya Kafeero oba babosi ba Kafeero, ate ku ssaawa esembayo ababadde bakontana oba abadde bakuubagana n'ebyo Kafeero bye yali akkiririzaamu. Bino nno nga bisinziira ku mukyala Bisirikirwa byazze ayogera mu mawulire n'okuyisaamu eggaali mwami Senkubuge ono ku ebyo biki byazze akola. So mu vidiyo yaffe eno tugenda kulaba story ya Senkubuge ng'annyonnyola ki ekituufu nga bwe kyali. Twebaza aba Soul TV abakola story eno, era naffe twagadde tujuwe omuntu ogitegeere butya bwerinze adde tova ku Focus TV katugire babiri. Ne Kafeero yali tayogera, kati atayogera buli wabeera aba alaba, era buli kyalaba akiwandiika n'asalawo kikozesa oba butakikozesa. Kati Kafeero ng'ayinza okugenda ku mukolo nga mwe mulaba kirala, ye ng'alaba kirala era n'akiwandiika n'agenda n'akijja mu luyimba olusomesa eggwanga lyonna. Kati yali alibiraba mu famire ye ne n'abikuŋŋaanya. Artist anokozesa personal experience n'aginterpretinga n'ekwata ku buli muntu gy'ali, omuntu n'akifuula ekyokuyiga. Neyanza nnyo neyanzige SPD. Bw'owuliriza oluyimba lwe twakavaako alabika nga eyatandika mu buvubuka bwe 37-35 oba okyali mu buvubuka. Ye yafa muvubuka. Alabika nga abaana abamutandika okumutawanya nga akyali. Ne laavu yamutawanya ekyali. Ne laavu nze ffe twali ba mu nnyumba ewa Paul Kafeero. Abasinga tebamanyi nti yakolako okwanjula. Naye okwanjula nagenda nzijukira bulungi, I was part of it, nga ndi ne Andrew Ben Kibuka, twali ne Hamani Basudde, twali ne Wile Mukabya. Wile Mukabya yayambala Katonda atutwazeemu katono kubanga esaati munda yalimu ate n'atekako ekkanzu, kati ebitogi ng'ate bisigadde ebweru kwegamba tekyalabika bulungi, alinga yatutwazaamu. Nasuuna yamwanjula, omukyala yitibwa Nasuuna, ku kkubo ly'enkoko njeru ngezaako okunnyukira naye amakubo bagakuba kolansi gakyuka kubanga twava bwe twakyama ku mukono ogw'ekyengulu, naye we twagenda okwanjula sikyajjukirawo. Nali njagala ngendeyo naye oyo yamudisappointinga. Nasuuna manyi gy'oli mulamu naye mukwano gwaffe wamudisappointinga, which is okay. Obulamu bujjudde challenges, bujjudde n'ebyosuubira n'ebyotosuubira, ate nga people must move on. Therefore obulamu kwogeddeko Nasuuna tonyiigira n'akatono, wateekwa okubanga biwale bitatambula bulungi. Ne twagenda ne twanjula ng'amwagalira ddala Paul Kafeero ng'agamba nawe kanteerereko, era yayimbira ekyali ekintu kyange. Yali ayimba oyo kati ng'afunye omulala ng'agamba embaga tugite nja kuyita n'emikwano gyange awalala abo
nga bwe mbaawo nga abankonako bw'ati Andrew Ben Kibuka. Therefore bw'olaba ebintu mu bulamu bw'ensi eno obiwandiikako. Laavu yamutawaanya ebintu bibiri bisatu bye yali asinga obutayagala ate nga alina okubibeera n'okubituukako. Ekimu kye yali tayagala nga tali sure abakazi nti aba amwagala, eyo question abasajja abakoze ku ssente nga gwe abakoze ssente nga gwe mubeera nayo nti omukazi ayagala gwe oba ssente zo. That's a big problem eri abasajja abalina kye bakoze mu bulamu bw'ensi eno. Oba weebuuza ayagala nze oba ssente zange, ayagala nze oba bwasita. Abantu abalina ku ssente kibatawaanya nnyo n'abalina erinnya, ayagala nze oba linnya. Kati problem wetandikira okuva oluusi omukazi ye ngaakwagalira ddala ate gwe n'omulaga nti ndaba era oyagala ssente zange bw'onoofufuna omulala era ujja genda n'oyo. That's number one. Ekirala kye yali atya ennyo bannamawulire, ng'atya amawulire nnyo ng'amanyi ga misrepresentinga ti ow'amawulire agenda okukubuuza story aba ayagala ye amanyi gyeraga alina ango yaayo. Kati gwe kyomugamba kyonna tomujja ku ango ye, era ango ye gyafulumya gwakako n'akatekamu katono n'agenda ku kirala. Ekirala kyali asinga okutya ate byonna byamutukako. Ngambe bakazi babo bamutawaanya, abamawulire bagamukubanga mulamu nti abasanze ebisigala by'abafu nakati bakyamukuba amatufu n'amafu bamubika n'omubika ng'akyali mulamu. Bamubika n'akubira bannamawulire esimu n'abagamba oyo mumumpeereze mugambe nkyaliyo. Ekyo nno ekigambo ne Wamala yakikozesa naye bamubika nnyo bwe nagendayo okumwetondera abaana baleke, baana bali excited nga bagambe tebapapa nze ono mpeddeyo era nja kufa, balina enfiire eddala baleke bambike. Ne Wamala yakirina. Kati kirala kyali asinga okutya okugambi kufa ate era naafa. Naye era mbadde ngenda kikubuuza, kumpi buli luyimba lwe yayimba ku nnyimba ze 10 kuliko nga 7 nga buli alubamu 10 nga kuliko okufa. Yali atya nnyo death n'ateera n'afa. Yoyo Paul Kafero mbali gwamba nti yali musirise nnyo ate mukwata mpola. Ngenda kuwa ebyokulabirako bya mirundi ebiri. Ekisooka mu kuziika Basudde twagendera mu mmotoka y'emu ne Paul Kafero yagamba ntidde tugendere wamu ne tuvuga ne tutuukayo. Kozi kaali kabenje ne tutuukayo k'abantu bangi ate nga ab'effujjo bangi. Ab'effujjo ne bwabeera olw'effujjo ne bwabeera omu awamba abantu balamu 1000. Nakati ab'effujjo bwe bajja abamu batamidde, abamu balina awalagi baagala kuyiwa awalagi ku mulambo gwe, abalala baagala mukwatako bamwesiige. Ontegedde Mamu Kibuuka ng'ali munda muli be bakontroli ng'ali ne sebatta mukole kino nankwata bwati mu mukono nangamba mukama wange nkyakwagala. Bano abantu bayinza okutabuka ne twerinnya omuzungu akiyita stampede ne twerinnya ne tufiira wano nanzijjawo n'atwala mu lusuku waggulu nanyumiza bulamu bwe. Kafero nanyumiza bulamu bwe, nanyumiza bali eri baziika, anyumiza maama n'abakyala lwaki abatya nnyo, anyumya ensobi za maama sijja kuzoogera kubanga yali personal talk yaffe. Ensobi ya maama we simanyi bye yakola simanyi babitya. Kati yapima ekiseera n'agamba embeekula erabika eweddeyo tugende tuwerekere mukwano gwaffe. Era twagenda tutuukanga abantu bonna omuyaba abantu babaziika ekirindi nga bonna bagenze ne tugenda ku ntaana ebiyinjayinja ebititiri ne batugamba nti kofini baasulayo nsuule kubanga nga pressure nene. Ffe ne tuddamu ne tuteekako obutaka bwaffe ne tuvaayo. Awalala bwe kulagira obukakamu bwe kyali kigunda kya mwaka. Ffe twamuwa contract ya MTN. Nze Charles James Nkuge ne Andrew Ben Kibuuka tutya. Ffe twatutegeka ekigunda ky'omwaka nga tweyita Pride Productions International. Fenga shot tugitegeka. Kati kigunda tukiraba nti abangamba abayimbi 8 bameka nga program tusula tugiwandiika. Luno oluyimba toyinza luteeka wano. Luno lwanukula luno. Ono mujetu ajayimbemu muwulire tezikwatagana. Eno kati abantu bakyabikola ebyo. Nga tugamba nti eno theme bweba ya love eza love zigenda zigoberagana. Eno theme bweba ya kubuulirira za kubuulirira. Eno ontegedde ngabo bwe basengeka ennyimba ezimu eza non stop. Eza non stop. Yes, so no going beat ojulira yemu nga ate ne theme yemu.
kati Kafeero tumutwala tugamba babosi baffe ku Simba nti twagala okuteeka Kafeero nti yaani oyo nti ye leading mu bakadongo kamu tetwagala bya kadongo kamu Simba yasuka negamba tekubana kadongo kamu kama teri amwagala era abo bakamiliyoni we bajjira ne bakuba nnyo kubanga nga bakuba biti gye bategeera abavubuka bo ku Simba leka ne kadongo kamu eri mu byalo yakutte abantu kubamanyi ne bagamba nedda kati twali luto nga tutegeka ekigunda ky'omwaka Kafeero kutubakirisiza abeeremu tumuwaguza agenda ku MTN Kafeero bwe yajjanga yesiba kikabuuti oluyimba lwe yayimba abako omuje bale emirimu yalwambaliranga nnyo mu kabuuti ontegedde ng'atuula backstage discipline era ka video kolaba kumpi kokka ke bakwata background erimu MTN Kafeero discipline y'abartist kyotambula mu balabi tutambula mu bantu ffe twali tukimutaddemu ku priding eyo discipline tovumala kuzanya ku stage n'ogenda mu audience ate mbu bakulaba nze mbadde nzanya ovuddewo ogenze America tetuddamu kulaba wagenze mu America ovuddemu ofudde ate afudde ku stage tugenda nga ennaku zino bwe bazanya film star avudde ava okuzanya wali ate nga tulaba ali eno mu audience kati discipline yagitudde bwe yamala okwambala n'atula mu kasonda bw'ati mwe mwatulowoozesanga mu firimu nti afudde abafiiridde eddala era ng'omuntu omusanga nze abantu bansangako ne mwami Kibuuka nga tuzenya ku stage nga yeganywera nze mulangira sana ate mutambula mwenna ku stage twakomye nga twagala kuttiŋŋana era nga tetwaddamu kutambula ffenna nga twetambula ffenna tweggalira kakati munange atudde bw'ati asirise Matumbo enkubuuzizaako nnyo Friday yangamba saamutumira Martin Matumbo era ngambye tuwakedde mugamba nti tuli ku programu leero Martin Matumbo nkutumidde nnyo ne ngamba gye baleko gyonna gy'olusaka engalo weba tetutegekera equipment yonna ne the stores manager ate nga ne kamera agitegeera munnange omusajja ayitibwa Isaac Mulindwa amugwako ono Isaac mujjukira Mulini avuga emmotoka ennene mutono bw'ati mweru wama Isaac yategekanga gundi awo eza pepisikole biki ebyo abasinga ne Pama mutegedde kati tannamumanya Kafeero amusanga manju yetegekera kyo namugambe genda kuyimba misana asirise bw'ati getting ready for the performance nomusanyi amulese wano fuluma mugambe otuse konzeirwaki who is this man? What is he doing here? Omayiba aluzungu nnyo. Ne mugamba kwegayiridde oyepo. Are you sure? Muyimbi? Nze mbadde simumanyi. Ye wa kilabu bana kilabu siriki. Bamanyi bakamiliyoni babebe kulu bokka. Aba baali batandiseewo kuyimba. Are you sure? Ne mugamba kati gwe his 2 songs to go. Gwerinde olabe. Ne ngenda ku stage. Ne ngamba ajja sigenda kumwanjula. Yeyanjula yekka tutegeeragana get ready ladies and gentlemen ajja simwogerera byakoze yeyanjula yekka engalo muzigate abako mujebala emirimu ekisaawe kyonna ne kisituka nga bamumanyi ne kidduka kati olwedde mutudde mujjudde badduka bajja eri Paulo Kafeero omusajja bamuyitanga Kagonyera nagira bwati yali promotions manager nakamba what is this Kafeero nayimba ekisaawe kibadde kitudde tekyatuulako ng'ayimba yasoka nangamba stop biba MTN yali erina etwadde discipline ngegamba wakiri show omuyimbi akomaawo ng'abantu tebafudde stop them talk to them please nensuka nenyimiriza seddakiika nga 7 abantu kubakaka okuddamu okutuula Kafeero ng'ayimiridde bwali bw'ati n'obukakamu buyitirivu n'addamu n'akola kadansi ke ne baddamu ne basituka daki n'ayimba sho n'agima dansi bwe yazina Kafeero style ondege n'akola sho olwavaawo ku stage Kagonyera n'amulumba n'amuggyako essimu nafuna contract ya MTN ambassador gye yafa ng'enetera okuggwako era ye yali tutebisirikirwa okumuyamba tulinyo tutegeeragana agijja ku kisaawe Nakivubo ng'ani ategese Pride Production International eyani eya Chance James Senkubuge Andrew Ben Kibuuka ne Bob Fred Mpima okitegeera yali omuddusi waffe ow'oku ground
Bob Fred Mpima mujjukira akanywa akenge kali kamuwombera nnyo ne Paulo kali kabamanyi okunywa paka nomuka twagambye kutuuka sawa bidaka kasa kostandose ogenda kola chengola era nga akola ng'ayinza tuuka sawa 8 nakola emirimu ije mwande bane mukola kuba ku sawa 2 zigenda kubeera 12 ng'abayisizza Bob Fred Mpima Kafeero awe yajja contract eya MTN tebakulimba nti waliwo awala wonna yali nsava ennyo yatuuka ekiseera nga ate kugenda okukola nesibwa kwanti abantu bagenda musasula because ate kugenda balabe MTN teri naye nga bamaze omusasula sente ze buli artist yandibadde abeera ne contract bwezito era tugamba banafu abe MTN bwembeera muwulira muddemu there's new blood eri omusaayi omuto ogugenda mu maaso naffe batuteekanga mu kashi abakaimbira do marketers akubanga omulabi waffe otuyambye nnyo ne ku kintu kino omulabi waffe abadde yeebuuza nnyo Akafeero emyaka gyali mito ate batugamba abayimbi biseera ebyo bwe tulabira kati kubaliwo tebagaggawala nnyo ng'abantu beebuuza sente ezaagula bituwulira byalina zaavaawa eyinza okuba ezimu ku source ze yalina n'engoye ne zikyuka n'ennyambala tuyinza kubeera brand ambassador bwa MTN ng'oyambala bubi nga bandi ajambaza abakatonkamu bayimbanga nga batuuka abantu nga bali mu busaati bwabwe Kafeero atandika okukola nga bandi yonna ajambaza MTN mwa t-shirt na designing amasuuti na designing engoye nga balabire dda bali ku brand ku mulembe gwa mulembe nnyo nga batambula yamuweredde nga sente nyingi naye na Kafeero nga mukozi gojeki kye MTN ng'akola buli lunaku music yagwa kati mbuli abantu nga beewaana mbu tebayimba nko nga Uganda teyimba nko nga bo bwe bayimba bakulimba luli music yali every day buze yo ani full figure chikali ku chikali aloliyimba lo yayimba mutala ku mutala nyumba ku nju okufuka Kafeero katalabwa oli munene nnyo Katonda byayimbawo byali bituufu ng'obumma bukekema bwe bakuvuma naye byafuna contract ya MTN n'agula ebyuma ebipya n'agula biki n'akyukira ddala n'ezo shonga ekigunda ky'omwaka nga zisasulira ddala kashi ng'omuntu avaawo ng'akutte kavu namanya zino nzikutte ngenze nazo balwawa nnyo okola erinnya nga buli we bayita agamba laba omudongo ono ffe ekyobola bwe twatuyingira drama theatre twakiteeka mu resolution zaffe baziyita batya ebigendererwa nti okujja Katemba manju Katemba abagoma abaagala kuli twaga tetujja kuyimba ebyo ogenda okukolera emmere tetubikola n'akatono tugamba tugenda balaga nti artist bayinza okubanga basoma era fena ne tusoma twatandika tulimu HSC fena ne tusoma ne tufuna degree bano bawala baffe bamukyala byansi Rebecca Namakula kati alina PhD eyazanyanga mukyala byansi mu muzanyo byansi kati yamaliriza PhD fitwagamba abaana baffe mulina okusoma ati ne mumujjayo kyovola kitulumanga ati agenda agwa kati tekyali music natete bwabenga buga mu ndeba waliwo ng'ekibye waliwo nga drama buli kifo kyonna nga ogedde kibuye n'onzijukiza ebyo ebifo aperandi Aurelia esimanyizaani waliwo bingi Hollywood yabeeranga ennyo Katwe awo nga lwo olwedde ebifo nga bina ate byonna nga bibeera bikola ojje ku biwologoma ojje Bahomex mu kibuga wakati kuira mu street ogende ku Pride ogende ku Riverside ogende ku Party Valley zonna nga zijjudde theatre music and drama kati theatre yagwa era we are empowering UCC eteeka sente mu bantu ne SPDC yateeka nze mbeerako ne bano bannange bembeera nabo betusinkanamuko ne mbagamba naye amawanga gano aga Bulaaya ntera nnyo bawa kyakulabirako kya Bungereza ne mbagamba nti Saturday etuuka ng'Arsenal esamba very good Manu esamba byonna nga bijjudde boxing nabo balina tennis volleyball buli muzanyo gye n'abayimbi n'abaki nga bijjudde nga bonna bajjudde Uganda twatuukako ebiseera byo byogera twatuukako mu kiseera nga Express esamba ejja kujjuza butereevu ebiseera bya Veko bijjukira Villa esamba ejja kujjuza Pride ejjudde kyokka emanju mu koona eri omupiira nawo wajjudde nakivuba ejjuza nenda kiwejjuza Mbale Heroes naye esamba era wajjudde Villa ngeri Masaka nejjinja waliwo Nairo simanyi Nairo ne UEB Nairo ne UEB wali ozaaliddwa gwe Nairo ne UEB ebyogera byaffe bamuzeeyi UEB wesiri gyerabira yavaamu bakongo yavaamu abazanyi bangi
abakola Cobs mu biseere Uganda Cobs very good eyatuwako ku ssanyu nga tukyali bavubuka very good ejjukira Uganda yali nange essanyu but ati abantu babyonoona mbasivudde ku mulamwa theatre okugwa kyava kubakayimbira kuba tebakyazanya nze eri gye ntambulira bampita ekitiibwa kya theatre otomanyi luli balebemba ekitiibwa kya Buganda kati mu theatre nze gwe bayita ekitiibwa kya theatre ndi bwenvayo theatre ebeweddeyo kati abantu balaba emizannyo gyaffe gyabakayimbira Domakitazi egya Mariam Ndagire egya Abe Mukiibi egya Katoluwama ne bagamba nti emizannyo ginyuma ontegedde kati abalala ne batekinga advantage obula nti ebibiina byebaagala nnyo abantu batandike bikulu nnyo ne batandika nabo okwetuma abazannyi ate bo nga tebeetendese tebalina bye bazannya kati omuntu yagenda kulaba omuzannyo gw'ekibiina sijja kukyogera linnya ebintu byo byebawaana tikize emizannyo teginyuma n'egyaffe ne balowooza teginyuma kati ate bakayimbira abandi badde bagewo ekyokulabirako nti tuno tuzannya tuti nabo tebakyazannya abantu ne bagamba ebyo tebinyuma kati theatre zaggalirawo ddala completely naye tudde ku Kafeero tugenda kudda Kafeero siganya Kafeero yayimba oluyimba ozimu ku nnyimba ezayuguumya Uganda oba oliawo n'ensi yonna mubategeera Oluganda baali baluyita Walumbe Zaaya bakayimbira baazanya omuzannyo gwandiwulira simanyi oba mu bulamu mwali mwefumiitirizaamu oba mukyawera oba temuwera nti omuzannyo ogwo abantu muli bawangayo waakiri buli mwaka baddemu bagulabe naye nabo batuwe ku birabo budibya ne mugamba kati kino kivuddewo ndiwulira yakaabya abantu SPD nze nalira akaayi mu buto bwange sirimu gye yava Alex yatusanga tukutendeka nagamba muli balalu who is going to watch this stop the rehearsals abantu mulinga babavuma amagufa mwali mubaddeko Masaka buli family mulimu afudde AIDS nga mujja mugamba ntuze kuzanya ku AIDS mujje bisagiramu ne mugamba nja kugamba tuli mu kusaaga emuga guno muzannyo gwolaba ndiwulira saaguwandikira Uganda naguwandikira family yange nga brother wange Kiryowa afudde Abusolo mu Kiryowa Daudi Mugamba afudde tufiridwa na Kiryowa tufiridwa na Kungu ate nze muto sinza kubayita mbatuuze mbagambe banaye mbabulira ku AIDS naye nga abalabi b'amizannyo gyange aba family yange bampagiranga nnyo na buli kati bampagira nengamba bwe nayita mu drama bajja kujja balabe bwe banajja okulaba message yange njiyisa nti AIDS wali atta oba oli awo n'abayambako government yawamba muwambe nga rihaso zitandise namara najja okulaba rihaso naga guno naffe gwe twagala sigwa family yo gwa Uganda naye abantu basenga mugamba gwa tutaasa nidini bamubosanga nakwata muwale tinajjamu $10 olwa $1 naye basenga bagamba webale nedda mutuwe ku awards president yatuwa award yatuwa medal ne Ssaabasajja yatumentioning nga yali Butambala ku Buganda LCD nga nebaza bakambira Domakitazi ne ebbaluwa tetwagifuna officially twetaaga that letter officially ne etuwa obwassa bwaffe yatitwa officially ne ntulira kibanja Katikkiro he didn't put it in writing you have to be with it tuyanze kugwagenda maaso n'okutulaba Nerero mujja kukiriza. Nedda lero nzikiriza mbalirize. Tujja kukiriza dakika tubulayo nga 5 okubaliza. Tuwaleka tetu wali yaga tukuzanyireyo nakayimba. Tozanya kayimba. Abude bwe. Twasigala tuli ku mwana w'omuzungu. Kati enyimba. Mwana w'omuzungu. Nongamba nze nonkakasa nti poka fero yakwana omuzungu. Bwe yaleetanga okuzanya okimanyi kye bayita coincidence. Nkimanyi. Omanyi okunoonya omuntu abayambe nga yali ku research ze mumutwalira ddala ku kinyusi wagenda okuzijja. Nti era bwe yawandiika bye yalaba ne Paulo Kafeero ne abantu be yasisinkana eri master's degree yagifuna kati ne PhD yakimala. Kino ekitabo kikino wano agamba doctor. Doctor tabawa degree 2 bwekiri with the best wishes to Mr. Charles James Senkuge from Dr. Catherine Barrett Gaines. Doctor bawa degree is satu oba doctor yabuwangula but in between Kafeero tomumanyi nze nekane yogereko katono gaba omuzanyo mu theater
mu office je nali nkolera bagitanga Wolford Meadows nembagamba na muje ndi muzanyi wa mizanyo mujja ne munda bako bonna ne bagana wayirayo mwalo omwajja ate yali asinga olugezigezi nga kusolo tutugamba ani asinga olugezigezi ajja kuleta olesi aneta chegamba asinga class mami Susan yennyini si lugezigezi naye asinga class yasinga cent yasinga buli kimu otegedde kati noli ye balmita Christabel nga mchala secretary wa general manager kale bwagambye mbu wandigambye ye ndingamba bakyala n'agamba ndi nze nja kulaba omukyala najja nalabwe namubuuza ku mmande muzanyi gwagenze kutya n'agamba siyinza kuddamu kukola nsobi kukulaba awo ne bansekera ntega ebizannyo tebinyuma n'agamba nedda he acted so well I wanted to follow in love obutagwa mu love na musajja oyo Agnes n'agamba nga muzannyo kyogwo kusuula mu love nange bampe tiketi weekend nzije najja nalaba ndabuli kati yafumbe Makindi yalaba Senkubuge kati ne Kafeero tomumanyi eyasooka yali yatyo okudda yaganze nawulire nga njala kugwa mulabu nga sirinza kukola owokubiri najja yaganze mtebajimbe tiketi tavanga ye Makindi myaka 35 kakalieko Agnes Senkubuge bwafuuka mukyala Senkubuge bwejja ku Pride ngalino drama waffe ngali contagious neddobozi lya Kafeerere neddobozi lyange lino eryempolampola liri contagious owulira nga give us more principal Job Kafeero kati omuzungu bwe yalaba nawulira eddoboozi obulungi bwe yagattako obulungi bw'eddoboozi eriva muvubuka atukula maama kati biri yali yabiyimba dda naye ate ne bituukira ddala kwono nafolingira ddala mu love nange ndali manyi byaluyimba buyimba paka twagenda naye Denmark, Sweden ne London olunaku ezikuwa Gaetano yali akomawo ng'Mtn Nzigwe wadde ssente okutegeka event ye mukomyawo bannange tugenze nabo nga nina okudda negati mu event ya Gaetano tutegeeragana kati bwe tumala e London ku lwokubiri lwakusatu bo balina okweyongerayo e Sweden ngenda okutuukayo nga Kafeero teyatambudde teyakomyewo yasigadde mu London bali bagenze Sweden kiki lyaganye yaganje akooyi kangendeyo mulabe yali ali mu kifo kya Croydon eri maama wa mukyala Mpiima nza Croydon kati yawulira koze ensobi ekyalo njogedde kikyamu nengendayo mukama wange ozze mugamba twalanze nti gy'oli n'omwana w'omuzungu nasooka mwana muzungu yamusala mu ddiiro nga Kafeero akyebase mwana muzungu nagamba omwami kyakoba nange kyenkoba kyagamba nange kyeŋŋamba neigwaki tugenda abantu mwami yaganye mba nkyayogera nkyanonya amanya gamba okwagulu gyasula kasita yawuliranga eddoboozi lyange nakka mugamba Pawulo oteekwa buteekwa ate ennyonyi yaleero saawa zaali kumakya saawa nga 4 yaleero saawa 9 tugende tukole kale kangende nyambale olwagangende nyambale nakazungu ne katandika okwekolako okwagalina ddala okumusavinga nga afukamirako omuzungu yesebo so bino byagamba nti omwana nga akumwa bukumwa nga yali mu biti yesebo byali bituufu liyo love ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi